wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo nze njagala jjajjange kuba ye yamponya singa teyali jjajja salibadde nammwe bale wakuyita munonye yanguwa omwana w'omuddugavu essanyu ly'okwekusamira ebitali bibyo yoyo Yesu gw'oyita ebitali bibyo Nabbi Muhammadi ebitali bibyo Yosefu mwewale Maria siwuwo Petero tebawonya si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo abudu tubuulire kyeweddira kike Asifa yanguwa ova mu ssiga lyani ggwe emizimu gyogera ogwayima mu gwalemwa lubalewo haja oluwalabu taluwulira mujje mbabuulire ekituufu mwabula ne mukoppe byabali Katonda asinzibwa mu buwangwa abazungu bafeera ate ne bavuma ne babayita endiga mmwezabula ate nga bwekire si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo olulimi lwabula n'obwongo bwebaka ani yalagira nti haja wase mukaga faza bamugana wadde n'omukyokka bisesa wamma birina maaso naye tebiraba ensimbi musola ate nga muvumwa amataka mwabawa naye twafunira muwa munje mbazuukuse ekyekirwadde kiwona kutegeera bujjajja obuwangwa bwojja kubumaze si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo ensi etukendeka kyokka abafirika wamma abachina bali ku bujjajja abayindi mwebale emisambwa kyabawa omwana w'omuddugavu lubalajja kukuluma amanya googera oli bamweyuna oli mukakasa bulamu ye kinene ennyumba musisisisimuka ndawula balabule kiwanuka jjajja bawanule tobasonyiwa si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwoza otya ggwe asinze ebitali bibyo si wano wokka naye musi yonna obuwangwa bwogera n'abasinza bujjajja munnange zuukuka ozawule abantu bo oliwo
olowooza otya ggwe asinze ebiza. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.